Okusinziira ku Bwakabaka bwa Buganda nga buyita mu gavumenti ez'ebitundu, abaami ab'amasaza baaweebwa obuvunaanyizibwa okutuuza enkiiko zaabwe ezo ze bakulembera nazo okulaba butya bwe bayinza okuteekerateekera amasaza gaabwe sako n'ebitundu ebirala bye bakulembera olwo basobole okulaba nga basitula omutindo gwa Buganda ate ssaako n'okuzza Obuganda ku ntikko. Olunaku olwaleero omwami wa Kabaka omulamulirako essaza ly'e Kyaggwe Matovu Bintu Bizibu atuuzizza kkanso ye okulaba butya bw'asobola okwogera n'abaami b'emasaza okukulaakulanya essaza lyabwe ery'e Kyaggwe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola. Ebya Ssaabasajja wa Kabaka mutendera essaza, abantu ba Katonda bonna abali wano olunaku olwaleero baaniriza nnyo nnyo ddala mu lukiiko luno olw'executive mu mwezi guno ogw'omunaana bakulisa amakubo era nebabaza nnyo nnyo ddala okulaba kibodde okubaawo ateesa ebikulu ebigoberera okulaakulanya essaza ffe lino erya Kyaggwe. Beebale nnyo mwendala. Ekiseera kino kye tulimu kiseera kizibu ddala kubanga tuli mu kiseera ekya gavumenti eya wakati nga enoonya butya bwefuna obukulembeze obujja ate omwaka ogujja ekiseera eky'obululu, ekiseera ekya kampeyini. Ekiseera kino kiba kizibu nnyo mu bukulembeze bw'Obwakabaka ate ne mu gavumenti eya wakati. Mu bukulembeze bw'Obwakabaka wabeerawo abalowooza tusale tudde eri oba tusigale sayidi eno. Abamu ne babeera n'amakubo abiri, okumu nga kukutte sayidi eri, okulala kuli sayidi eno. Kale mu kiseera kya kusaalawo kw'amaanyi, naye Mukama waffe Katikkiro atukubiriza okubanga mu nsonga ezo zikwata ddala bulungi ate mutalaga kyekubirira ng'abakulembeze ensonga ezo ozigusa era lukiiko hall ate etemagane nga bwe yali yakutandikibwa. Tulaba omulimu ogw'emmerezo ne Mother Garden oba omulimu ogw'emmwanyi ogw'emmwanyi okugenda mu maaso. Waliwo ezituuseeko naye emmwanyi ezo zonna zaagobwa nga tuyita mu nkola tufuna ssente ne tuzaamu okutereeza emmerezo eyo. Tusuubira nti mu mwezi ng'ogwa 11 tujja kubatumira ddala emmwanyi eziwerako. Nga bye twesobola okuyitamu okuba ntufunamu ssente wano ku ssaza. Era mu ngeri y'emu mu lukiiko obwa wansi naddala mu lukiiko olw'ebitongole ebyange bivunaanyizibwako obutereevu twalina ensonga enkulu era naye ejja kujja wano newankubadde waliwo gye tunayita bulungi ne tutula tujja kitereeza. Twagala okukyusa ekifo ekyo kibeere kifo ekyegombesa buli omu nga n'abantu bava ebule n'ebweya okujja okulaba ekifo ekiri ku ssaza eky'ebyobulimi, okuggyako nga tunoonyeza engeri gye tukyusa ekifo kino ne tukola ebyo bisobola okuvaamu ensimbi okuddukanya essaza. Ensonga y'okuba nga tutambuza essaza naye ng'ebiseera ebisinga tulina kukwata mu nsawo zaffe, tulina kusaba bantu, tulina kwegayirira abantu babeeko kye batukolera. Ezo twagala zijjawo. Era mpita mu lukiiko luno ngamba nti ensonga ezo tujja zissaamu amaanyi. Ssaabasajja Kabaka n'abakyasiimye nga tubakulembeze tulituuka okuwummuzibwa oba okudda mu mirimu emirala nga Kyaggwe alina akasente akatono akasobola okuddukanya
ng'essaza naddala emirimu egya bulijjo mukimanyi bulungi nnyo tulize tukyogera enfunda ezitali zimu nti ng'essaza lirina okubeera n'abakozi abasasulwa okugeza okuyimirizaawo emmeereza eyo kakati kubanga eri bweri kakati kitute sente nnyingi naye nga ate waliwo walina okubeerawo omuntu bulinaku akola mu mmeereza eyo ate nga alina okukola ki okusasulwa n'ebintu ebyo netusuubira okussa mu kitundu ekyo era tubisuubira okuba nga waliwo abantu ababikolamu ya nasale era kakasa gyali byanjigiriza omukugu aluddemu emyaka emingi nasale yetaaga kukola ki okutereezebwa nekano kakabagambe twetaaga okuzza pulayimale ya Ssekiboobo mu mikono gy'essaza era ensonga ezo zatandikibwako mpola mpola kansuubire appointments ssebo wamala ozikola eza pulayimale kubanga essomero eryo liri ku ttaka ya Ssaabasajja ery'essaza ate tulina okulaba liwa ekifaananyi eky'obwakabaka ekirungi singa kakati buli nga tukolera wamu n'ab'essomero eryo kyetwatandika kwe kulaba nti abaana abannasale baavaayo ne bajja sayidi eno fe tulina kutereeza nasale eno ate tulenge okutambuza emirimu obulungi tulina ensonga ezikutte wansi na waggulu ensonga z'omupiira kyaggwe erimu ntikko kyabulanga lwa mingi emyaka 2 nga mu egiiseewo kyaggwe tebeeranga ku ntikko ya bibinja ne management etwebaza n'essaza abakulembeze omwami Katende yafunanye obutereevu mu nsonga y'omupiira n'ebyo byonna nga bigenda mu maaso ababadde ku mupiira mukimanyi bulungi nnyo omupiira si mwangu omupiira gwetaaga ssente nnyingi okusobola okutuusaawo ttiimu okuba nga eri ku ntikko kyenkakasa nti ejja kumala nga kyaggwe inshaallah kyaggwe ereese ekituufu naye kyetwagala okusookerako kwe kulaba nti tuva mu bibinja nga kyaggwe eri ku ntikko nga yeesinga obubonero wangula omupiira gumu nga kiwedde tujja kusobola okumwaluki ku ntikko naye ng'olukiiko olwekiza ekitiibwa sinnalaba nteekateeka ya mukugu eriwo okuwagira ensonga y'omupiira guno mu mwaka okuwedde mwavaayo mbako kyekuna mu mwaka guno sinnalaba bulungi mbasaba ne ku lukiiko tubeeko kye tukola okulaba nti tusasula ssente ezobasaba mujje ku mupiira mulaba abaana gye bazannya olunaku olw'essande tugenda kuzannya singo twagala kujjawo ekikwate kya kyaggwe nti kyaggwe tekuba singo mu bibinja ekyo kikwate nasangawo nekikwate tigomba tesobola kulibwa waayo omwaka okuwedde nembaga gomba ejagenda ojja kulibwa waayo era ekigenda ekikuba bbiri ku musingo ekikwate bane tubiveeko